Omukulu Wizo Manizo ogenda kuintroducinga omukulu tayagala kunaaba mbadde mwana agenda kuintroducinga omukulu addako tayagala kunaaba avuma banne alooga banne avuma ageya yes, I'm is out of the good life, out of good music, out of the island. Kubanga mimi ngova department is settled. Good life, good music, Leon Island. Yes, sijja kwogera bingi nnyo anti nina ekyejo nze Jaden ate sinanywa mata gange nagira seriously olunaku olumanyisa tugenda kukola. We are going to do what we do best, you know. Plus I get the back bombs, non-stop fire. Ata unange munda wila, sija kwa nyola, Jose Chameleon, Gladiator, the Mafia,
kigenda kubeera kikambwe nnyo era atanafuna tiketi yo ebambi yanguwa kuba enzigi zaffe ozimanyi ziggalawo mangu kasita abantu bajjulanga njagala okweyanza abasponsa njagala okweyanza makona everyone basponsa naddala njagala okweyanza sponsa wange oyo sponsa wange ne Palasas mukama wange kino ekiriba tetujja kukibujjako ssebo ankowezomanizo Jaden atananywa amataagi atasobya ekitiibwa byonna tubikwamaze otuyitire empologoma Safalaso Sakafribos King of East byabanene yes we're talking about church ati omwana entasemi ngogoita akopala somusino wa kabaka nga 17 buli machimaka betega nga tubadigiza nga tubachamuza omusajja njabasaba omusajja chokosi omusajja muwangu omusajja makono muwangu yeah man, Tim Good. Yeah man, I love you too. Bless up, bless up, bless up. Yeah man, ladies and gentlemen, the media, Bafani Bange, Nabagenji, I want to thank you so much. We have come in the rain and waited in the sun. And I want to appreciate you all for being patient. Inconvenience ne delays zivudde mu kubeera nti twali twategeka mu wa naye mwazze bakakube twasubira so we gathered here today is to announce Sanyu Sanyu Festival on 17th of May. Njagala okubajjukiza nti kino ekivulu is more than just music to me. Ngenda kuba celebrating jane yange abagimanya batandise nange mumanyi okuva nga Ligwizo bagambye tuva mu campus satu natandikira mu Land Music Empire roots I think mu America nenzira mu team No Sleep nenzira mu team Good Music nekati I represent fully for Leon Island Good Life and team Good till we die. Yeah man. So olugendo luno tujaguza ebintu bingi ngenda kubanjaguza abantu bangi badde bambuuza lwaki sanyu jaguza resilience kibayita okulemezaamu enteekayo gira ebemaze owanga and that's what it is. I'm sorry all of you abalina obulamu obwokubiri nga gwe just living through life. Me I'm actually feeling life. So olumu mujaji but abantu muyige okutajajinga abantu vinga obulamu bwe nga molested yezuule. So njakuza okulemezaamu njakuza ebirooto byange naliko abantu mu kisaawe nga bayimba nga nze nyimba tulanga ekawempe and we dreamt with Weasel nga twerecordinga ku cassette. I think we were about 6-7 years old with Weasel nga tukuba essefuliya ne tuzibisa jiko ne twerecordinga ku cassette. That's also the incredible community in Jakuza because I didn't get this much love in America. Good music, I am not calling you here to explain anything because the music has already explained to you. And when I say good music, take as a music. Bwetuyimba na janja b'emitima, bwetuyimba abaana ne basoma, bwetuyimba n'osala keke, bwetuyimba kayimba ne kakuba ku radio nga ne maama wo wali n'otasituka kusooka kuvaawo kagwe. Yeah man, so we celebrate every artist. I want to thank very much the radio and
Thank you. Never said you East America, China, Uganda, China, I was welcomed by strangers, given to me by a stranger. So I want to speak to this is what we became. Long way to go. So I Bakarunji that rocked the world. Yeah, man. We started a mighty start. Dr. Jose Chameleon, Okubeda, the greatest mentor of the Nakaba name of music. Galokwe was AK-47. Olomolimunegwe yakola netafali yagatta ku Ugandan music industry, especially in the sector of dancehall. I wish he was here to see this. I wish he was here to build the dreams with me. Unfortunately not, but RIP. Njagala okusalutinga special way. Webale kubeera nali simanyi so kingi tuyinza okuba ebitwawula byali bingi. Njagala okwebaza manager Gizzy yonna gy'oli nkwagala nnyo. Hatboy Swale. Njagala okwebaza kyali wange Ivan Killer. Ivan Killer. Killer ye mukwano gwange yasooka. This is what we became. Rome wasn't built in one day. So, saluting bonna fallen soldiers of a radio, Cage, AK-47, Humphrey Mayanja. Saluting Muganda Wange, Fling Fire. Jagalok saluting a Gladiator, Mungeria Yenjawlo. Bwe mwali nnyonyi ne mugenda tomanyi kyasigala eno wasigala fire. Allahumma swalema eno wasigala fire nga akutta omuliro naye muganda wamono Gladiator twali ffenna. We handled responsibilities together. Ambereddewo nga muganda we on my downs, andabye maziga, andabye musanyo. Banji mumbuuza lwaki njagala nnyo Gladiator kuba baganda bange bwe baavaawo awo yajjira wennyini n'abeera nange nga tebaliiwo n'ambeererawo. Mukimanyi ayinamu ne kasente ne tukalya ate nange ninamu kasente nange nikosima Gladiator soko giwano waliyo eyo abamu baddeyo ne bagamba Mayanja family baagala nnyo sente kati Gladiator bamwagalako sente. Njagala obabulire nti nange nkuwa. Aboogera tosobola kutuuka ku banene nga toli munene ate olonango munene ate general ekyegedde so kati kyenyinza okugamba ab'ebigambo basobola okwogera kubanga oba oyogera gezaako olaba oba osobola okutuukako. Sente alina bananga bw'oyagala ku sente asobola okuweerawo. Omusajja bamulaba asitula kalina kyokka mugamba talina sente. Bamujjukiza naye nga tubajjukiza nti 17 Mei tuli kimu bannamawulire embeera twagisabidde webale nnyo Saala Muganda.
Salongo. Salongo. Nebaza Salongo. Muba mujjanga atunda y'epesa limutundira amapesa. Yalina amapesa mangi. Kuva Bulengaawo najjanga atundayo limu. Ne tumala ebizibu. So Salongo neyanza bambi Salongo. Lukugawo matya. Kapia chaka ni mshibuka. Kapia mshibuka. Banange. Ela paso. Kubisa kiza kwa ata. Ibi wange atilanga nyumira. Mali waluwe chichu akabya ko chikwaji. Tekikunyumira. Ani agamba balupasa muyimbira bulungi andiko mukono. Abagamba balasa ayimba bulungi emikono. Abagamba agala kunyuza lukongo emikono. Bino byabaki? Anakika kwongera nsize na nnaku emwagala nnyo paso emwagadde abayimbi abalala. Salongo. Tubona libanda fully. Tuzezadi. My young brother, nkwagala nnyo. Brown, bless up muganda wange. Nkwagala nnyo olw'okuba tubadde ffenna okubeekawo. Tambule tukyalimu. Teri agamba. Ndi bannange Green Daddy, Scoop Lama, Scorpion. Scorpion Shaba. Scorpion Shaba. Scorpion Shaba. Abanene. Tusanyusa okulaba mu winning team. Tusanyusa okulaba mu tiimu etalumba atagirumba. Ate nkukakasa webale twegattako. Ffe twagala nnyo okukolera awamu nga nze Palaso ne Mayanja family. Zo family yange olumu ngamba ne naawe oleetaleeta abantu. Bali kunjagala nange njagala nja. Atanti munange. Kubugalo lwakabonero ak'emirembe. Scorpion Shaba lwakabonero ak'emirembe n'essanyu. Nze mu kuyimba muno nfunyemu ebintu bingi. Muze mpya, muze mwengato, nfunyemu ebitiibwa, mukwano. Ebitiibwa ebimuka n'abamu ne babiwakanya. Ontegeera? Osobola okufuna ekitiibwa kiwakanya. Ontegeera? Oli asobola okuwakanya ekintu. Ekitiibwa oli Ochiraba, it's okay, kubana ngenchabusabusa waddala Napoleon yali emperor. Siri sure. History tulina okuddamu tumwetegerezenga. Wa Japan ebaze singo ajja nayimbako maaso go. Si kya buli omu. Abantu bangi bene bosinkana abamu n'otabalaba na balaba. Waliwo n'abansinga amaloboozi, waliwo n'abansinga okulabika obulungi, waliwo n'abansinga okuyimba. Bene bonna abalabye, naye nze ani omugabi mulindwa n'ompita mu maaso go. Ayisa abasajja ekitiibwa ekyo kiddire Obuganda, kiddire famire yange, kiddire emikwano gyange. Wansiima mu bavubuka ab'omulembe guno. Notongera essuubi nti era ojja kwongera osiimeyo n'abaki kubanga omulembe wali osiimye mugumu naye guno gwe gw'abavubuka bennyini ab'omulembe guno Omutebi